Onakolera mu katundu kaffe ak'Omukozi bulamu buno naddala ku bintu by'okkola ensangi zino tuyambiddwa nnyo oba tulabye bannaffe bangi bakoze ne babako bye beekolera lwakuba bakolera wamu naddala ng'abooluganda. Obumu bukendedde mu maka agamu weesanga ng'abantu taata yazaala abaana nga 15 yazaala abaana 20 naye ng'ate abaana tebakwataganye tebakolera wamu tebalina bumu obwo oluusi ate abamu oba bayambye okukulaakulana okubaako we mwetuusa ng'abooluganda bangi bakulaakulanira kuba bakolera wamu ng'abooluganda tuweesa nti abaana ba gundi bonna nga bali bumu tukole kino nga bakolera wamu munnaye bw'afuna obuzibu bavaayo bumu munnaye bw'eba by'amasanyu era bonna bavaayo bumu ekintu ne bakikwasiza wamu ng'abooluganda ne kiba nga kitambula bulungi ate nga banguyirwa lwakuba bakolera wamu teri alekerera munne. Ono bwalwala bonna ne bajja oli bwafuna bwawasa bonna ne bajja ono bwazimba bonna ne bajja bamusanyukireko oli bwafuna kino ne bagenda ne basanyukira wamu. So kyensaba nti obumu obwo abamu butuyambye nnyo okubaawo nti osanga nti embeera bweganda noddukire wa mukuluwo n'obimuyitiramu yensonga baagitegeera noddukire wa mutowo n'obimuyitiramu yensonga n'agitegeera ne mukwatiza wamu. Ne mulaba naye munnaffe oli ye ng'abadde akyagize mwenna ne mujja lumu ne musika ku mukono nga muganda wammwe nga mwannyina mmwe ng'owooluganda ne musika ku mukono ne mba nga musobola okutambuliza awamu. So jakwebaza famire ezivudde taata oba maama oba taata ne maama ne mufaayo okulaba nti abaana mubakuliza wamu temubaawulamu abaana bano bwe bakula nga bali bumu gye tukulira eno weesanga ng'ate kiyamba nnyo tuba tusobola okutambuliza awamu ebintu abamu ne bizinesi tuzikola nga z'abaluganda. Oba taata yagitandika oba abaana beekolamu omulimu ne batandikawo bizinesi eyaabwe ne batandikawo projekiti eyaabwe ne batandikawo kyonna kye babatandiseewo ng'abooluganda. Munnaabwe ne bwafuna obuzibu teyeeraliikirira nnyo abamu ne bagwa mu mabanja amangi tebeeraliikirira nnyo abamu n'okulemererwa kuba kuzibu kubanga waliwo eno abagenda omukwata ku mukola mugenda nti edda ssebaawo waba olina kitambuza bwoti ate ng'abeesiga nti baali nabo baaluganda baana ba maama baana ba taata be bamukwatako. Naye kati eno oluusi tugenda ne tuba n'abantu ekibuga kye kitugasse emirimu gye gitugasse kanisa yeetugasse baala yeetugasse kati abo oluusi ne tuba nga oluusi oba tomwesiga nnyo naye oba akyogera mu mutima mulungi mutima mubi ng'oli awo bwoti naye kati omwana wa maama omanya mwana wa maama agambye tukikole bwe tuti ng'omanya tugenda kitambulize. N'olwekyo kye njagala okusaba olunaku olwaleero kwe kusaba abazadde nti mutuyambe mutukuze nga tuli bumu. Oluusi fe abaana tugenda ne tukula nga mwatwawula dda atugenda okukula eno oluusi abantu osika basikete bajja naye nga muba mwava eno nga muli bumu musigala mukyatambule wamu. Kyenjagadde okusaba ti abazadde tufeeyo nnyo tuleme kwawula mu baana abaana tubakulize wamu abaana tubakuze nga tuli bumu. Bamaama oluusi ensobi eyo ffe tugikola ne tukuza abaana nti bano baana bange bali baana ba mujja wange bali baana ba bajja bange kati mwe mubyogera eno nga ffe tukyali bato naye bwe tukula ate ffe tetubitunula namu. Fuganda muganda wange tetubyawula namu nti oba muganda wange maama gundi yamuzaala ffe tetukitunulamu eno nga tukuze ensebe tukuba byaffe muganda waffe aba muganda waffe n'abamu baana babakojjaffe abamu baana senga yagenda n'afumbira oli n'azaalayo naye n'okula nabo kati n'omukwano gutandikiraawo abamu ate tubasanze ku kibuga n'afuuka muganda wo lwa muziro n'afuuka muganda wo lwakuba mwapangisa ku mizigo gye gimu n'afuuka muganda wo lwakuba noyesanga ate kati ye muganda waaliwo ne mutambulizaawo. Naye nga kyensaba nti abazadde tutuuke n'emirimu oluusi ne gikalubamu ate bannaffe nga bali bulungi n'olwokuba muba mwatwawula eno mu buto ne tukula nga tetukwataganye newesanga bali bulungi ate ffe eno nga tuli bubi. N'olwekyo kyensaba mutukulize wamu mutukuze n'omukwano ogwo mutukuze nga tuli bumu mutuyigirize okufaayo oli bwalwala tufeeyo bwegaba byassanyu tufeeyo tubeere nga tufaayo okumanya obulamu bw'abantu bwe butambula. Naye bameka abamaze wiiki ewedde yonna eweddeko nga towuliza ku mwannyoko wiiki eweddeko towuliza ku muganda wo emyezi giggwako omwaka ne bagukuba wali bonna bali mu Kampala muno naye nga talabye ku muganda we talabye ku mwannyina. Nsaba tuterezeemu awo we tuba abokkola nga tukolera mu bumu. Nsaba nga famire tunakigendamu olulala ng'ebyalo nga emiruka ng'amagombolola nga biki naye for today nga famire nsaba tufeeyo tubeere bumu. Obumu obwo bujja tutuusa wala. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo.